Kitalo nnyo ate ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse mu mbuga ya Ssaabasajja ey'Ekyaggwe mu Bukunja okwetaba ku mukolo ogw'okukwasa essaza lino olw'okunywamu ganne waago olwendo mu kuweereza obwakabaka bwa Buganda. Ono ayaniziddwa abaana Palamenti bannaddiini okuli William Ssebaggala ow'Emukono, Muzzanganda n'abalala. Olunaku lwa leero gwe mukolo gw'okusiima essaza eribalisinze masaza gonna mu Uganda. Amasaza 18 Kyaggwe yanywamu akendo ate n'amagombolola gonna Kawuga n'aganywamu akendo. N'olwekyo nnaku olwo tukuŋŋaana okwaniriza mukadde waffe Katikkiro ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna okuzaamu abantu amaanyi nti wakola obulungi asiimibwa. Bano baaniriziddwa kati mu mizira kw'ossa n'ennyimba ezimbiddwa abaana okuva mu masomero ag'enjawulo wamu n'abazinyi. Tujja kuba tukutuusaako ebisinga waawo mawulire gaffe aganaddako. Katumulemu katono nnyo tukoma n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.